Mukwano gwange gy'osinzidde okutulaba n'okutuwuliriza njagala okukubuuzaako weebale nnyo weebalire ddala okuvayo n'olabika nga ate ogoberera empeereza zaffe ez'omuzinzi weewaawo ez'ensonga. Kaakati njagadde ndabike nga nkutwalako butereevu wano ku St. Cyprian Kyabakadde, essomero lino ekkula ngamba oba ekkula amatendo oba ekkula amalungi, kyonna ky'osobola okulabika nga ovaayo oyogere ate munnange. Kaakati nno mwana wattu njagala okutegeezaako ku essomero lino lya byafaayo osobolera ddala okukijjukira gwe wenna asinzidde gy'oli, abali wano munda mu ggwanga erya Uganda nammwe abali emitala w'amayanja. Kwegamba ly'essomero we twogera ku ssomero lya St. Cyprian osobola kwegali kujjukiza mukadde waffe omugenzi Bishop Cyprian ate oba nakati akyali ku mitima gy'abangi. Nolwekyo nga ye omutandisi yavaayo ng'akoze ettoffaali eddene ennyo wakati wano munda mu ggwanga erya Uganda n'alabika nga oba oliawo azimbye essomero gaggadde erisobola ate okukyusa obulamu bw'abantu b'omu kitundu kye yazaalibwamu naddala ekyabakadde. Kaakati nsobola okukulombojjezaako wakati ku ssomero lino ng'ebigezo ebya siniya ey'omukaaga bimaze okulabika nga bikomawo mbagirawo, abayizi balina engeri gye bakozeemu ebibuuzo. Mwana wattu n'olabikira ddala nga oba oliawo osobola okuvaayo ne weewuunya yonna gy'osinzidde. Kaakati mu kutuukirirako ku ssomero lino tusobodde okudduka zambwa okulaba agafuddeyo, era ne tusanga omukulu w'essomero, omukulu gw'omanyi obulungi Mr. Kamya Joseph ng'ono yaliddukanya mu kaseera kano nga kwegamba yeebaza Katonda olw'engeri gye bakozeemu ebigezo newankubadde ng'embeera yali ya kirwadde kya COVID-19 ng'abaana baali basoma matombotobo naye ate basoboledde ddala okulabika nga bayita ebigezo bino mu ngeri oba oliawo eyeewuunyisa. Kaakati ku bayizi 134 ngamba baatula siniya ey'omukaaga nsobolera ddala okutunuulizaako mu lukalala ng'ebigezo bagenze mu maaso okulabika nga ate babikola mu ngeri ey'obuvunaanyizibwa oba oliawo essukkulumye gwampuliriza naawe andaba. Kaakati nsobodde okulabika nga nsotya oba nga mpitaayita ne ngwako mu yafeesi ya Director of Studies omukyala Susan, era ono omukyala Justin, era ono agenze mu maaso n'okulabika nga alombojja engeri abayizi ate oba oliawo gye bakozeemu ebigezo bino. Nsaba nzikirize producer wange atalabike nga oba oliawo amukuteeramukko owulire essanyu eritagambika mwana wattu eriri wano ku St. Cyprian High School ekyabakadde yonna gy'osinzidde. Amanya yenze Nanuzi Justin, Director of Studies St. Cyprian High School Kyabakadde. Kura St. Cyprian twebaza Katonda olw'ebibuuzo ebya A-level omwaka 2020 nti Katonda yatuwadde obuwanguzi. Ebibuuzo twabikubidde ddala waggulu. Abaana baffe 134 bonna basobodde okufuna points ezibatwala ku university era teri n'omu eyagudde. Otunula mu lukala lwaffe abaana bonna bafunye 19, 18, 17. Ekyo nno ne kituwa essanyu ery'amaanyi era tujaguza olwa results ezo eza 2020. Twali tufunyemu okutya nga mwenna we mumanyi oluvannyuma lwa abaana okutuula ewaka olwa COVID-19. Naye bwe baba nga basobodde okukola bwe bati tusanyuse era twebaza Katonda olwa bibuuzo bino bye tufunye, olwa results zino ze tufunye. Ekitiibwa tukiddiza Mukama. Kati nno ntwala omukisa guno okukubiriza abayizi bonna abayise ebibuuzo byabwe ebya 2020 nti okusoma tekukoma wano, eno ntandikwa butandikwa. Mbakubiriza okuluubirira okweyongerayo okusoma okugenda ku university. Bannange mwekuume, abawala temufuna embuto, abavubuka temulaluka, temwegatta mu bikoosi, naye muluubire mubeere n'ekigendererwa. Ekigendererwa lwaki obadde mu secondary ng'osoma, leka kyeyongere mu maaso, osome ogende ku university ofuuke doctor, ofuuke engineer. Ate n'ekirala mweyayaanire nnyo okukola koosi zonna gy'okoze ng'omanyi ogenda kukola, toluubirira kukozesa, naye osobola okukola n'ofuna amagezi agatandikawo ekintu ekikyo.
ate nga njogera eri abo nga tofunye points nga bwe wali ozisuubira, oba oli awo ng'ogudde, eno si y'enkomerero, okyasobola okutuula wansi ne we organizinga n'obaako ky'okola. Engeri nnyingi nnyo gy'osobola okukyusa ekyo ekitavuddeyo nga bw'obadde okisuubira. Osobola okusaba abazadde bo n'oddamu secondary n'osoma n'ofuna points z'oyagala. Osobola okukozesa results za senior 4 n'obaako institution gy'ogendamu okusinziira ku mbeera ekuli mu maaso. Teweetuga kubanga ensi tokoma wano, naye waliwo bingi gy'osobola okubeera. Ensi ekwagala nnyo. Kale butereevu nsobodde okulabika nga ntuukako okulaba omu ku bayizi abasinze, era oba oli awo mukwano gwange yonna gy'osinzidde okulabika nga otulaba, ate ye yatuuse dda wano mu kifo okulabika nga ayongera mu maaso n'okulabika nga ajaguza mu ngeri ey'ekinnasayansi. Saba otusanyusa okukulaba. Amannya go? Amannya gange nze Lima Machin Jonathan, ne points 19. Naye nga ndi musanyufu nnyo, nebaza Katonda, abasomesa, abazadde bange, mikwano gyange, buli omu yenna yenna ansabidde okuyita ebibuuzo bino tebyali byangu, naye Katonda akitukoledde. Katonda akitukoledde nnyo n'amaanyi. Kati bayizi banno oba abantu bakujjukirako ki ku ssomero? Biki brand yo yali ki? Nnyimba era n'ebirala bingi, okuyambako abalala nabyo mbadde nga mbikola. Okuba sabaddeko mukulembeze naye ng'okuyimba, okusaabinga mu church choir wamu n'okusoma kwenjaguza essaawa za kakati gy'emirimu gye mbadde nkola era bibasinga okummanyaako. Mami, owulira otya mutabani wo? Amannya gaffe? Amannya nze Nampewo Helen. Ndi musanyufu nnyo okusooka neebaza Mukama Katonda kubanga buli kimu kyonna kye tukola Katonda yakulembera. Tewali maanyi ge tulina gasinga ga Katonda. Yasooka nesobola otuuka ku busobozi buno. Naye n'omwana wange Lima mwebaza olw'ensonga yassaayo nnyo amaanyi nga buli bye mugamba abisaako omutima nnyo. Mugamba nti soma bw'oti, kola bw'oti, buli kyamugamba kyonna nga assaayo omutima n'amanya wa gy'ava.